nga bwe balangirira olutalo lw'ebyenfuna ab'oludda oluvuganya gavumenti olwaleero basibye mu bitundu bya Busoga. Ekitundu kya Busoga kimanyiddwa nnyo mu kulima ebikajjo era nga kumpi buli maka gabirima. Wabula tutuukidde ku kyalo Budumbula mu disitulikiti y'Ejjinja abamu ku balimi b'ebikajjo nga ge bakaba ge bakomba olw'ebbeeyi egudde ebitagambika. Bakyala twona tulima ebikaado era ebikaado bye bitwambye nga enuma gale tusomesa abaana twazimba ku mayumba twona twabaku n'emmotoka bana n'abaana abato babeeguza mu mmotoka lwakulima ki bikaado nga biri mu bbeeyi ennungi ayi butisaaga eno byayika byagwa bugwe bamune okupangisa enamba emitwalo oba mutwalo miliyoni namba n'ekitundu olimyeku ebikaado olifuna miliyoni ndala oba olikola otemeza isamba wategeera nti omwana ali kujja asoma sana tulina abaana abamala siniyafu oba alwisi omwana abise oyenda yeyongere yayengoza n'antandikwa. Ensonga y'ebbeeyi y'ebikajjo egwa buli lukya kye kimu ku byasudde akulira ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi n'ababaka abalala ab'enjawulo okusisinkana abalimi b'ebikajjo abeetissi ababitambuza n'abalala mu mulimu guno. N'okutandika saino okuba nga tuli kunga abalimi b'ebikajjo mu Busoga yonna okuvaayo okuba nga tulwanirira ensonga eno emwanidda badikola batyo waira batuterega ebbeeyi aye tulina okubona nga ekikaado kisigala nga kya value n'ekindi abantu okulekera awo okuba nga badondola nga bali mu ebikaado. Ebikajjo bifuuse ebikajjo ebbeeyi yakenderera ddala omulimi abona ate nga ebbeeyi y'ebikajjo bwekendeera eri bbeeyi ya sukaali tekendeera kati ne weebuuza lwaki omulimi akasente ke takafuna waliwo abakazanyiramu awo. Abalimi bagamba kikwasa ennaku okubanga ekirime kyabwe kwe basibidde olukoba mpaawo kyamaanyi kye bafunamu olw'aba bibagulako okubafootola. Aye nga ebikaado zano ebikaado wabigula mu bbeeyi wapangisa itaka mu bbeeyi ebikaado bijookomenkereza ati etani eri ku mitwalo 5 kale mbanzira kyendikola balituliza bw'amazima. Mu kiseera kino ttani y'ebikajjo egula emitwalo 12 so nga abalimi balowooza ekitono ennyo yandiguza emitwalo 25. Ndisaba gavumenti etugemere ku banna etwongere ku akasente etuyizeeyo mu 2 tusobola osomesa abaana baffe kuba banembeera de tuli mumbi. At least ngoli bbeeyi batuguze ku mitwalo 25 tani kibaire kijatukolera aye tulikosebwa aye tuzira kyakola kuba n'ekirime kye tuli kusomekezaamu abaana. Akulira abakaba oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi agamba kyekiseera abantu ba Busoga okufuna mu bikajjo. Bateeka mu nnyo ne balima ebikajjo ne bafuna ababitema ne bafuna ababiloadinga transportation naki n'akasente ke babawa katono nnyo. Abalimi bakolera mu loosi naye ate nga talina kyakkola kuba kati agenda n'atunula ng'alina eka ez'ebikajjo abitemewo atekeko ki kati odola ababisigalamu naye nga bali mu bulumi obw'ekitalo kati ge maloboozi ge tuwulira mu balimi bano era ng'embeera eyo twagala ekyuke. Era agamba abalimi b'ebikajjo tebasaanye kulekera bakulembeze baabwe lutalo lwa kubalwanirira ku bbeeyi yaabyo nabo basaanye basitukiremu. Nti nga bwe tulyogerako eri nga bwe tulwana beeyongera okuyimusa amaloboozi gaabwe bagagatte ku gafu. Kati abawadde amagezi okwetegereza abakulembeze be bagenda okulonda mu kalulu akajja. Akalulu kasembedde omukulembeze atalinamu lwaki muyimirira naye atakulekera naawe tumulekera kituliko. Busoga yali baddenga nnyo yalinga nnyo ebiseera ebyedda ne kati Busoga njavu ne Mwami Museveni yajja wano 2022 yali emayuge naga obwavu bwendabye Busoga nga buyitirivu ku mulundi gwe tuli kuyirako okujja mu kalulu ebigambo ebibayire gano mu bitwale nga bikulu ino oweyiga akoni aliriye omulimi ali kukoba nti nagula ensigo ku mitwalo 25 kitundu Isaiah atya ku muyindi eyamuguza ensigo eyo ebikaado byene ebyo omuyindi nakoba ati ndi kuwa 12. Ssennyonyi ategeezezza nga bwe batandise okwebuuza ku balimi b'ebikajjo nga baagala okulaba mu tteeka lya Sugar Bill gavumenti lyeyagala okuleeta okulungamya omulimu gwa sukaali nga lijuna n'abalimi b'ebikajjo.